Kizibu okukkiriza nti nno maama wa Suna Ben munnange yavudde mu bulamu bw'enseeno naye ate nga ge mazima agaliwo. Abamanyi Suna Ben kimu bibiri abadde ayogera nnyo ku maama we, kimu bibiri nga interview teyinza kuba nti naate eggwako nga munnange tayogedde ku maama we. Twogera ku nnyazaala wa Nambwayo naye nga getufuna ku Newspark Channel munnange kyaviiriddeko maama wa Suna Ben okufa mbu yaseeredde bambi kitalo nnyo kitalo ddala kaakati omusaayi ne gubeera nga gumugenda ku bwongo bwe kityo naate bwe kyabadde kyekyamuleetedde okuba nti ava mu bulamu bw'enseeno. Twongere okusabira Suna Ben. Katubeere nga tukuwa obumu ku butambi Suna Ben ng'ayogera ku maama we ne bye bayiseemu. Ogyononyeko ku maama munonyako maama munyumya Mama wakali superstar top day. Yagala nnyo mama. Ogyomulonyeka kuba emoji. Oyo no ye maama wa Suna Ben kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda ayongere okuba nti nno amugumya. Ono nno ayina n'ekivvulu ne munneewe Mbazira Tone ku Saturday eno ate amawulire ag'ennaku nago we gajjidde bwe bityo nate we biri. Naye munnange mu comment section batandise okuba nti nate omusango bagusalira Nambwayo. Mbu Nambwayo ye yasse maama wa Suna Ben mbu yamusaatya mbu munnange maama abadde yafuna ebirwadde oluvannyuma lw'okukiwulira nti no Nambwayo yatwala kalina ya mutabani we. Ge mawulire agaliwo naye ate nga gannaku oyinza okugamba nti tutema mugambo ffe twakugamba nti tugakuwanga bwe tugafuna screenshot munnange zeezo kati ng'omusanga ate bali mu kuba nti no bagusalira Nambwayo weebityo naate weebiri erudda eyo. Soko likinga video eno subscribinga kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Katubeere nga tweyongerayo tugenze wa General Naraiso maama nnyabo. Fred Lumbu yaleese bwina atiisa katubyogere mpola mpola saagala bannune. Bagamba General Naraiso tazannyibwako mu ssaawa yonna aba yakunonyedda kitegeera naye ate tulina okugakuwa kubanga gali ku mutimbagano. Fred Lumbu yavuddeyo naloka agamba nti General Naraiso mbw alina ebitundu by'ekyama ebi bibiri mbw alina ekitundu ky'omukyala ate era n'abeera n'eky'omwami. Mbu General Naraiso yafunyisaako omuwala olubuto baneesi byaffe byalumbuye yavuddeyo n'abeera ng'ate abyogera era agambye nti General Naraiso mbu bw'oba olowooza nti no Lumbu yalimba mbu munnange vaayo oyogere amazima. Katubeere nga tukuwa akatambi ka Lumbuye bwe bityo bwe biri. Naraiso nga bali mu nsiko emirimu gye yagikola mugisomye bulungi ne mugimanyi olwekyo bakimanyi nti omukyalo Aphrodite alina akasolo k'omwami alina akasolo k'omukyala embage nti alina akalyagonja n'akalya enkoko. Mu prosesi y'okuba n'obuanimal obubiri yakozesa aka animal akamu neyeeganzika ku mukazi munne gwe bayita Joyce Rose n'amuzaalamu omwana omuwala bamukusa oluvannyuma ne bamutwala mu Amerika gy'ali. Omwana ono ali wakati w'emyaka 39 kwana. Naraiso njagala owakanya eggwanga oba ontwala osibe nga mu nsiko teweeganzika ku mukyala gwe bayita Joy Rose ng'amufunisa olubuto era omwana emukukusa ne mutwala mu Amerika ali myaka 39 kwana. Omwana oyo gwe wazaala mubamu ku bakadoogo abaali mu nsiko kubanga gwali okulya wingi y'abakadoogo abakyala. Kati ky'olaba nti omukyala ono bwe yamala okukola ebikolwa byonna byonna yeesonyiwa kye bayita okuddamu okuzaala oba okwagala omuntu yenna kubanga yamanyi bajjamu ekisipozinga okikumidde emyaka almost 40. Kati olwaleero nkyabiza ensi ekitegere tugatolubanga Kyagulanyi nga teweetegese. Omukyala ono alina obuanimal bubiri alina akalyagonja n'akalya enkoko wabula mu prosesi mu nsiko yagwako omu ku bakadoogo gwe bayita Joy Rose n'amweganzikako n'amufunisa olubuto era omwana yamuzaala. Omwana bamutwala mu Amerika. Kati yoyo omukyala gwe bayita Proscovia Naraiso omulaba asaakala eddoboozi muudu z'ekisajja ziba zirinnye bw'ajja n'ayogera ng'omukazi muudu z'ekikazi ziba zirinnye. Naraiso bw'oba oyagala kuntwala mu kkooti okunvunaana omusango ku biga byenjogedde muzigulako keesi oba ogyera ku Interpol oba International Criminal Court balaga luddawa obujulizi mbwetaaga ng'ozze mu kkooti physically ng'oggyemu engoye kubanga tokoze surgery ensi ejja kakasa kikyo.
olw'olugambo katuveeyo katuveeyo munange w'ebiti webirimbu ebitundu bibiri ebyekyama ekyomukazi n'ekyomukyala byalumbuye katukoneko ku bantu bano wamanga tubuzaako kwa Adija 1991 Aisha Kawalo Gambotya Nsamba Kevin Charis Jennifer Chintu US tukutumideko Blessing Kevin tukutumideko Peaceful Gambotya mukwano Musaka Sule tukubuzizaako David Katamba tukutumideko Enoch Akandwa nawe tukutumideko katuberenga ate etweyongerayo full figure avudeyo naberanga yambalira Abamakas amugambye nti nawe nno kati otandise okubanga osukka we wandikomye lekeraawo kabampaane lekeraawo kuba nti nate olumba kitaawo akatambi ka full figure kekano owayo omwana yansobe kavubuka gwe wakayiga okuyima naye ofuuse ekizibu omwana nalyo kagamba taata yambusimayo kalenzi gwe tolizaala kitaawo naye oba oli mu Amerika gwe ka abba nkimanyi ogenda kunvuma ekirungi omuma oluzungu lungi siruwulira naate nze kirungi kyenneebaza nti oluganda lwange oluwulira kavubuka gwe kakkanya ensanja bavu tebakutenda okuyima n'oyimira ku nnyoko kakkanya ensanja bavu abba macho put a respect on your father's name please kabampane takozesa nsobi kubanga wafuna likes ne views nabakufollowinga kati wa just say bogus talk you are and big bimawusi I think you jabi manyamango bebe gambi yafuna n'omukyala ku TikTok live kola sekiso wegatte gali manyi ga kitaawo maybe singa teyali musajja na kunste wandize waliwo byana bijjira mu nsobi maybe wajjira mu nsobi mistake tulekemu man sigwanyuma okulaka tunulanga kamujje bwe kafuna kala yabagwira ne kalowooza nti kagwira you are Ugandan tukulinze wano anytime when you will be back here ole kunfufu ye magezi yes salama bwana buto kwebuza magezi na kumanyira bazadde bako kyakola kyongera kitawe mu kubeera mu deep okitegeera aba mutende bagenda mulongosa kaguddeyo kakubaganya ntama eziwunya taaba bwana bajja obo mwana banywa emmindi enzalo bazinywa kubasamize mama ya mupiko kola bino bwana enzalo banywa nywe kwe kufuna ebyo byana bwe biti omuntu atege abasadde balina abaana abantu bali mu America abaana babakapitani Michael Mukula abaani bali basomedde mu America n'abaana badda wano era basomera ne batafuna emirimu ne badda ate Uganda n'abaana babakulu kati gwoloza oli mwana nnyo oyo mwana bwana bososo kubeera omwana baloza kitaawo yazina gwomu akyazaala nno kamyoni akyazaala n'abaana bala bangi unzoloza nti yazaaleze Mangalambo yazaala nnyo oli mwana bwana kinaawe kakulu wekazi wekafu naye nga ddala batayagala bebekulu muwansonga ki omusajja mulabe laba bebekulu bannange baako kyoyogera gwata mwagala baako kyoyogera olunaku olwaleero tutegeere ekisinga okuba nti naate kibasabuza bebekulu sokolabe bawazuwena omu bwati pozi Bad Black yagamba Bad Black Bad Black mulabe edduka oba byayogera bituufu oba byali bikyamu kale yoyo nno bebekulu naye abatamwagala atubuuza kiki yabakola ennyo okuba nti no munnange ate oba atamwagala katubeere ng'ate etweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna no ku Newspark Channel namwandu wa Segirinya gwe baali basinga okwagala eyali omuganzi ennyo ewa Honorable Segirinya twogera ku maama Nagirinya avuddeyo n'atabukira mujjawe mujja wone yali agenda okwesimbawo munnange ku bwa MP ate kati ngali mu kukolagana na Nalukoola kakati maama wa Nagirinya avuddeyo n'atabuka bubi nnyo nalyoka mugamba oyinza otya okusembeza balabe babaawo katubeere nga tukuwa akatambi kano amazima gennyini bakyala bannange muneewunyisizza amazima gali nti mweriddemu olukwe mulidde mu bbamu olukwe n'abaana bammwe bennyini mubaliddemu olukwe kuba tosobola kuŋŋamba nti osobola okuvaayo n'oyimirira emabega w'omuntu ate alowooza ku bulamu bwa bba wammwe mu kifo ky'okubeera awamu okusaba n'okwegayirira ku byonna bye yalimu ye ng'alowooza kimu kyakutwala kifo ki kye yalimu nze nzijukira ebiseera ebyo Nalukoola yatimba ebipande mu 2024 yatimba ebipande twali tuyite omwo nga tutambula taata Shifula n'agamba yiyi yate ebipande akalukazeemu okulondebwa ne tumugamba nti akalute kannaba kulondebwa
amazima gali nti kwekyo kyeyalaba ne pressure zaamukuba naye ng'ogyeko lwa pressure ezo okumukuba Nalukola yennyini yatimba ebipande nga taata Shifula akyali mu ICU ekintu ekiraga oba omutima omubi ekitayiri muntu atalina mutima ndowooza gwa kulumirirwa munnoowe kubanga ye alina kyayagala ng'omuntu nze mu mazima gali nti mwandisappoint nze at least kyemwakoze si kye nabadde nsuubira naye ensi ebyensi byansi kuba ne bammwe yabireka Nalukola kyonna kye yabalimbye nange simanyi naye kambasabire akituukirize gwe baakubye munanga katambi twakakulaga gwe baakubye nga abbye essimu omuwala oyo gw'oli mu kulaba munnange avuddeyo ku mutimbagano nno mwe abaawulira ennaku simanya bamukubye ne mumukwatibwako ekisa kaakati nno munnange aliko byayogedde akatambi kaakano baddiya mwenna abadde bampakanira musembereeko wano bituufu nabbye essimu bituufu nabbye essimu temuddamu kumpakanira mwenna bwenna abadde badawutinga mbu oyo mwana tasobola mwana mulungi biki nedda tebikyaliko ebyo nabbye essimu n'abankubye temumanyi kuba nadde abamu babadde basuubira nti olubalo nno babiki tebamanyi kuba katugendako walala ntebe mujja nno mu inbox nno mwasaamirira mbu yabba ne ku Masaka SS yabba ne wige bituufu ndi mubbi wa Lulango naye kati kyembulamu kunjukya munjokye munkube mpulire nga munkubye kuba kiri mu musaayi nabbye essimu naye kati njagala mmotoka njagala gaggawala oba mbubi oba mbulungi nagibbye essimu njagala gaggawala baddiya bankubye naye ate abankubye temumanyi kuba Ambo Queen oli mubbi munnange yogera bitono n'abadde mu comment section mwenna mwemanyi muli babbi lwakuba just tebannakola tebannabakwata kati mwogere empola ffe tuli babbi ba Lulango just lwakuba akatale kati mugenda kundaba mukoleka obusimu okitegera akatale baakase naye easy regardless we move naye nga ky'ekyobubbi mwana ndi mubbi temundaba kunyirira wano ndi mubbi Penge avuddeyo n'abeera nga alumba Alien Skin mbu Alien Skin talina nnyimba era munange penge agamba nti lwaki Alien Skin akola concert ate ng'ennyimba talina naye Alien Skin ng'afulumiza ennyimba eziwerako awo baawe baga naye penge avuddeyo n'alyoka agamba nti Alien Skin talina nnyimba mbwe era lwaki akola concert ate ye Abitex yavuddeyo n'alyoka agamba nti nabagenda okugenda mu kivulu kya Alien Skin mwetegeka okuba nti nate bababbako obusimu bannange Alien Skin yabakoze ekyennyo okuba nti n'omumusabula yabakoze ekyennyo okuba nti nate mumusabula ng'ewa King Saha tewaaliyo babbi okitegeera katubeere nga tukuwa akatambi ka penge waliyo muganda waffe alowooza omulimu gwe gwakuyimba naye yeerabira nti okuyimba kuggwa kuyimba kati muganda waffe ono talina music naye mbw ategese rongi bamuyita Alien Skin aka Mulwana Patrick tolina music ate otegese concert. What does it require you abantu okujja mu concert? Kinakwetaagisa kyo tuuddiisa abantu okujja mu concert yo because olina omukisa waliwo ebintu by'ofunye gavumenti byekwatirizaako n'ekuyamba okusookera ddala yalina tiketi eyagula ne securinga ba abantu baabo balina abanayingira ekifuba zaabwereere abo bona boogera ku vidiyo yaggwa ekirala ekuwadde amafuta g'olwaleero emotoka babitaddemu amafuta n'epikipiki n'abayaayi n'ababasecuringa ne bawe ne kasente bagende mu kibuga ewa Kiseka tibasasamaze abantu at the same time police nayo ne bagiwa amafuta egende mbwe eteekewo embeera mbu ng'ekugoba abantu basasamale bakulaba ng'ow'ekitalo badduke mu konsati yo kugamba mutunde mu kyo konsati yo ebindabindambu olwokutaano naye nga ki omuyimbi otuuka okukola obusolosolo buno bwonna oteekawo poliisi obujagalalo ng'oba simanyi olina music
bw'oba muli okimanyi oli top 10 music omulina ate obubadde bwa poliisi bwaki ate waki gavumenti ekuyambako nekuwa amafuta the same time bakudispatching ne police nebagigulidde amafuta. Why do you need all this ruckus okwadvertising ekivulu kyoba omanyi olina music? Kitegeeza kinga mufa abasajja abali emtojengege abeekumira mu kumanya ne mu kutegeera. Kino kitegeeza nti kikulambikira nkikubuulira tolina music, tobeeranga na music, tobanga na music, tolibeera na music. Fabaze bagobera ekisaawe kya music. N'emikisa gikoma bw'ogizannyisa. Bulungi bayite emikisa egikoma bw'ogizannyisa, alinsikine emikisa gyo gyakoma. Tuna mikwano gyaffe abatava ku Newspark Channel nga Nankuke Esther Mukwano tukutumiddeko Kagude Chaistova ku Newspark Channel webale mukwano atwagala okubeera nti nate tubuuzaako ku Kazora Enoch webale kuba nti nate kuoliddo Hamada ogamba otya Doreen Mukisa tukutumiddeko Bila bwa Harriet ogamba otya mukwano Nabosa Belden ogamba otya obuze naye nga tumanyi nti gy'oli Mukibi Javison ogamba otya Rita Sally nawe tukutumiddeko Olivia Naluwega tukukonyeko ate nga tuyina ne Nakamya Namuddu twagala okubeera nti nate tukutumirako nga tetwerabidde ne mukwano gwaffe ayitibwa Waswa Henry. Bwe tutya bwe tutambudde abeera bulungi weeraba.